Enemuluka James Tamale gyeyadde avuga egambibwa nti wa poliisi mwe mukubidde essasi yagikuba ali eri abeera ng'onaavuze. Kigambibwa nti wa poliisi Sulaiman Mugoya yamusaba ekijjamiro kya mitono 20 amusonyiwa olw'embaawo zaadde atwala kyokka n'agaana. Sabaga abiri omwana nga mwesatu n'agaana akubira bano kati bano bajja nga gitwala yagamba sitwala moto embaawo zo nannyinizo nabamuwa n'ayogera nga ensima agizadde mulawudi. Amasasi gagambibwa okuba nga gamukubiddwa okuva mu mugongo. Ekyo nkyekakasa bulungi ne ddereeva yenna akiraba. Omwana oyo wamala okuyiwa embaawo tewaali kulwanagana wabula ono yayiwa embaawo emmotoka bw'emala okusimbula n'amushuuti. Tamale mu kiseera kino ali mu ddwaliro ekituufu gye tumusanze nsonga wa poliisi ayogerwako yadduse wamu n'emmundu ye. watali mitwalo 2 tetukkiriza embaga naye esina sente ani olagamba nti zo sizirina oba seeki mbaawe nkole ki bibawe oba tebiriko na sente. Abamu ku basuubuzi b'embaawo mu kitundu kino bategeezezza nga poliisi mu kitundu kino bwe batulugunya. Byonna bya bulimba kati emundu omuntu yali ayombera emundu kati awo essasi liyinza okuyitawo kubanga nawe sooka otunya essasi we lyayita ate awo tugisuka. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Lameka Kigozi agamba nti poliisi eri mu kunoonya omuntu waayo eyakubye omugoba w'emmotoka eno amasasi. Kukkiriza Tamale James ajja kuba bulungi mu ddwaliro ekitovu gy'ajjanjabirwa kuba yalongooseddwa ekyasi ne kimuggyibwamu. Ono era agamba nti omusirikale wa poliisi toli yamutuma. Poliisi era ewadde amagezi omusirikale yakubye amasasi okuvayo mangu yeyanjule mu kifo ky'okumunonya.